Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy heart. United, free for liberty, together we Welcome to the political dice MPG y'obufuzi Farida. Mpulidde ng'owangaza we twogera we got the liberty. Okay, depending on the NASA. Liberty. We got it when we got independence on the 9th of October. Happy Independence Week. Omulabi wa political dice. Happy Independence Week Farida. Thank you so much. Esawazali mukageze ekiro. Ne bajjako etaala. Ne balowalinga Union Jack. Nebazaako ne bambuse yaffe olwonno omwaka gwali 1962 ne tuchachancha esawa mukageze ekiro naku olutandika ne tutandika olunaku nga tufunye independence bubeera bwetwaze nga tuvudde mu mikono gy'abano ba colonialists abatuntuzi ne tutandika okubanga tukyali basirevu twekulembera okyogedde otya basirevu twaberanga basirevu twalinga basirevu ne kale mukama n'atuyamba emyaka 2 nga twefuga fekka haleluya tukulike onatera kitola katutusa buli mwaka kandi ebeera ng'ekuza olunaku olwo lwe twafunirako obwetwaze era babeera balonda ekitundu bagamba leero ku luno tukuliza jjinja era n'omulamwa ne bagutuwa ne bagamba okuddako tuli bosi yange omwaka guno ku boda wali babeera n'ensonga lwaki balonze those particular reasons okubanga baselebratinga so munange leero ku luno ebikujjuko byayindidde busiya omukulembeze w'eggwanga n'ayogerako abantu ab'enjawulo bayogedde era na omutabanyi we I want to appreciate, I want to thank whatever what ekiwana wana n'ekisuuta ng'abigamba CDF omukulu ku speech kyawanyumiriza getuyina mu mefuga okubanga nze mune saafuka sirevu bajajange babeera basirevu naye nze mune nasanga sikisa ekyo ekikolimo kiweddewo kati nkola byenjagala kale si byenjagala byonna kubanga somehow somewhere you know what I mean but I don't yeah I know you know what I mean but at least nti nsogamba ndi muna Uganda nga sigambye mbuki nti colonialist yangamba kola kino kola kikwa nandibadde sina kazigo kange mwembeera nandibadde mbera mu maka ga colonialist musiimulire ngatto kusiimu kukola bikyewuwe abafuzi b'amatwale so ndoza kye nandigambye ekyo nze kyekyoka abava Uganda ogenda okola e Bulaaya betwala basirevu nayo slave trade yali omunyunguzeemuko they say not obera paid ne I doubt if initially okay but sasulanga ne basasulanga tono nnyo so you would be exploited no muntu ava nagende ebweru kangeze mu Uganda tusafuna kangeze milioni 6 a month nenge ebweru so ozifuna chanja ulomo I think you're not being a slave rather you're looking for greener pastures kubanga ni mu Uganda nazo pastures nzibu okusanga kuzobe ente zamalawo pastures zonna ente zisako kwa zamalawo pastures zonna so by all means wero ino kunonyake wabweru wegwanga bagamba mbu the grass is always green on the other side katonna tuukayo agenda nayo kutuukayo nga naye kika so brown kisoboka no awono lyoko otegeera nti grass is always greener w'omufukirira where you water is where the grass we have tried to water but all in vain so munanga amefuga gano abantu bayogedde ebigambo ebiwanvu n'ebimpi ebisongovu nabagamba Uganda yabeera mu mefuga kumala emyaka 8 ebbanga Idi Amin yamala nga afuga Uganda that is when Uganda was independent okay kati okuva mbulina ebbanga lyonna lyetubadde ne president baddamu ne batuwamba tukolera ku orders abali no we are fulfilling
si yange kali it's okay simbula tusa okusinzira tusa omugambo enjawulo beyogeddeko nabo agamba nti omukulu afulfilinga bali bye baagala kweli nga asiba bagamba wano temujja kuyingira mu nsonga zaffe biki kweli atuufu kibeera independent nga budget yo tosobola gifundinga 70% nga ngobera mu mabanja gwanga ogifundinga ko 30% 70 ne bagikufundingira bwe busungu bwe nalabye ne doctor how can you be independent when you're paying debts year after year obeera otya independent ng'ekitundutundu ekikola population yo bavubuka ate nga abavubuka be basinga obwavu tebalina mirimu. Are you independent? Come to think of it. So you wait. So we are independent, netwewola. Literally we are semi-independent. Because if you can't sustain independent, we literally can't sustain ourselves independently. I think when we say partially independent, baba too. And I think when I be them say speaking agamba nti abavubuka ebintu ejiriwo yadde ogezi bagamba basinga wa broke twalina na mirimu. Yagamba emirimu ejiriwo si abavubuka gye baagala. Katima lwaki bakuyeti nga abavubuka gye baagala. Lwaki agamba tetujagala lyagituwaddeko ne tujiga. Abavubuka munyoma emirimu sometimes. So President Museveni created jobs for Ugandans. But they are not the ones you want. Ne bagigana lwejiri. That is what he said literally, and then he said he wonders why we are still broke, whereas government yeja kulembera efubye nnyo take opportunities okubanga okugagaga akina emyoga ebenana but then excuse me are still crying for him he wonders what is the problem. Let me also wonder what exactly is the problem. Our president tamanyi the problem where it is. Ojitegerera mukazi wa Mr. President yoti okufuna esente ezo yadde waziteekawo okuzibu. Yadde nga bannayuganda bandyagadde okuzifuna naye it is very difficult okufuna ezo sente kubanga abantu abazirimu mu offices ezo munaye tebazita kutidde omayo genda kima sente alina osooka sasula sente waliwo abasasuza osabye bukadde 10 asooka kukozesa kalagaana agreement buna bwange otwala mukaaga you budget for 10 million accountability gyole nengo sasulanga wozitute. Thank you but we president ngali ebosi ya kituufu. I want to congratulate General Gaba, the new CDF, for rationalizing the parade, making it shorter, and we the politicians also should learn, talking endlessly about nothing. All patriots and Pan-Africans in Uganda should link up with our brothers and sisters in Africa to work for the economic integration of the whole of Africa and the economic and political integration of East Africa, in leading to the political federation of East Africa. Mr. President emirimu kirungi akyeyogeredde n'agamba government ye creatinga emirimu naye tegimala ekyo kitegeeza ki nti private sector giteerewo embeera gisobozesa okubanga esurvivinga nesobola okuemployinga bannayuganda abasigadde baga emirimu egiteekebwawo government egimala population population nene gyoyina muzeeyi ate nga talimbye naye ateeseewo embeera esobozesa private companies okubanga zibeerawo nti tezigala before even anniversary y'omwaka ogumu nga tezinnaweza ne 1 year ng'egaddewo. So Mr. President, fe twagala okuyolizayozaako kubanga omukulu ono amaze ebbanga nno ng'akala kataba na Uganda, sorry, nga akulembera Uganda emyaka 62 gye tuyina egyameefuga Jacob Jja His Excellency yakatufuga emyaka 39 kandabe nkaaga asatu mwenda ojako 62 abalala yabalekera 23 years kati 23 mulimu ba president 8 nindako in fact bali badde mwenda era omuntu omulala asobola kugamba nti Uganda yakabya ne ba president 9 mu the last 23 years olwensonga tulina Obote wano
N'Obote tu. Ate n'amala n'akomawo mu Obote tu. Awo babeera 9. Naye kati nze nga sala akubuzaabuza nkulaga nti tulina 8. Kubanga Obote yali omu oyo. Bamuggyako n'agenda n'alwanira n'akomawo. Nga twasookera ddala omukulu Sir Edward Muteesa tu nga Uganda yakafuna independence. N'agikwata mu Uganda n'akifuga okumala n'agitambuliza ddala emyaka 4 paka 1966 nga ye president wa Uganda. Oyo yagibwako wa Milton Obote. Milton Obote naye n'atukankabulaawo okuva 1966 paka 1971. Jejonge emeka. Gattamu. Ng'etaano. Etaano. Si wabi sira bali okay. Kakati awo Idi Amin oyo yali Obote 1. Tusobola abantu basobola okukitegera obulungi. Awo Idi Amin naye n'akikwatamu. N'atambula okuva 1971 n'agendera ddala paka 1979 egyo 8. Si wabi really. Balinganga Abamerika nga bakola bisanja. Abannayuganda abazze balaba ebyobufuzi bya Buganda. Ebya Uganda sorry. Je bagamba nti je emyaka Uganda je yali independent. Eja Idi Amin je yafuga Uganda. Omwenda. 8 rather. Kakati ne tufuna Yusuf Lule. Oyo no yatufugira emyezi 3. Tuinayo nawe emyezi. Amerika twabayitako. Okufuna kuzo omwezi nga 13 ogwokuna 1979. N'atwalira ddala paka enaku z'omwezi nga 2 Juni. 1979. Akumbadde sikama natwaine yakigenze. 3. Kyabika abantu ne bagamba ontajja. Tajja sobola. Naye yali afuze. Kera naye abalibwa mba president betuse tubeera nabo. Kati Lukongwa Godfrey Binayisa n'akikwatamu. Ono naye n'atufugira omwaka ogwo. 1979 paka 1980. Naye entebe ne bagimujjamu. Pomu wanga n'akikwata. Ono nno n'atufugira ennaku 10. Naye ate naye Farida muvema. Tuina tufugira ennaku 10. As in 10 days. Uganda was very competitive back in the days. Like nga ekikulemango ovaayo. Ennaku 10 zikulemya buyinza bakava mu bufuzi bwa matwa. So nga banoonya ani asobola. Gwe kiremye vaayo tetulina budde. Zaino obusobozi. Kakati omukulu ono yatufuga ennaku 10 zokka okuva ennaku z'omwezi 12 May 1998 paka ennaku z'omwezi 22 May 1998. Okay. Ne bamujja mu ntebe y'obwa president. Ngatajja sobolerako ddala. Ngatajja kusobolerako ddala. Kakati Apollo Milton n'akomawo mu. Era n'atutwalira ddala okuva 1998 paka 1985 nako emyaka egi 5. Awo Tito Okello n'amukwatamu. 1985 paka 1986. Yoweri Kaguta Museveni. The God himself. Kuva 1986 paka leero. Je myaka 3. Nze nabaga I keep on telling people Museveni is the real God. Timuve kwa Ronaldo is the God. The real God is Museveni. Teyenenya ate 39. Yali tufuge myaka 45 kubanga 2026 possibility ng'ebintu kwe tubibalafu abadde. Tulabawo omuntu alina nnyo yanyayiza ku makalu. Wetu abadde. Saruti nainga baba tabazi kuma. Ndisimanyi. Because what is that? Azina akyatutwala yoyongeza kuna ngoma 3 atenga akyayongera. Tukyaseyeya. Ana mweta kwanga oyongera ke kisanje ekijja. Anti katayinza n'okugira na mweta ne yongera. Banga mafamily ye wangala. Ebyafayo bya Uganda kuva yafuna independence ne ba president bwe bazze bakyuka mu myaka egyo tukyusiza ba president 8 mu myaka 39 tulina ogwo omu ya tufuze Sisime banina mu bubi mulungi bali nawulira bubi oba nina mulungi omukulembeze byatusizaako Uganda mu myaka gye gyafuze Uganda mwebina bitono ojja kunzikizo ojja kunzikizo mwami yagambye tosa kungamba katumone mukasasiro era timuli mu kalungi nakamu mbo oyagala nkwate yamise Gasia ngambe mukale muri mu kino ekirungi mbundeto omukozi ewaka ngali manimiro yage ate mama toke gaye godabona amaraga neto ina mutoke osigaza mukuli ebino byabade bya mukulu Dr. Kiza Besije so bamutuwe so kuva nkaaga mu mukaaga bye twali tununudde ebisatu eddembe obuyinza n'okusobola okwekulaakulanya
byonna byaddamu ne biwambibwa nga tetukyabiina n'okutuusa guno tebinaba kununulibwa kubanga kuva 62 n'okutuusa leero bakulembeze bonna mu ggwanga lino bazze ng'ekibawa buyinza mundu ekibajja mu buyinza mundu teri n'omu mukulembeze yali avudde mu bukulembeze naawo omulala mu mirembe so mundu yefuga n'okutuusa olwaleero n'olw'ensonga eyo ebintu biri ebisatu obutamanya obulwadde n'obwavu bizze nga byeyongera n'okutuusa leero era mu byenjogeddeko ng'engezezaako okulaga wetuyimiridde olwaleero mu by'obuyigirize ekyanguwa okulaga gye tuli nti atukulembedde emyaka gino kati kumpi 4 mwami Museveni eyasobola okusoma ng'ava mu maka agali amaavu n'asomesebwa enkola eyaliwo mu bufuzi obw'amatwale n'obwasooka nga tumaze okufuna obwetwaze bwasobola okusomesa abaana abaavu ne basomera wamu n'abaana abaali nga bava mu maka amagagga oba g'abakulembeze ne basobola okusoma ne batuuka yonna gye baayagalanga oba amagezi gaabwe gye gabasobozesa okutuuka naye nga kati mwami Museveni gye yasomera mu masomero ga gavumenti Embarara High School Entale School amaze emyaka gino gyonna singa addamu n'afuuka muto nadda ku myaka gye yaliko teyandibadde n'obusobozi n'obutono n'akamu okufuna obuyigirize tukyali ku noza dokita omuwulidde ebigambo bye nange nandya kale nedda ndimya nti kubeera wano noyipasho manje kale okutwala saidi ye njagala okukkiriziganya n'ebigambo bye byayogera kituufu nze kankomaawo kituufu mazayiti olina akati No, but he's right. We can't just get rubbish. Already bamufulumiza akasasiro. No, kamerete mulimu kalungi na kamu. No. If you're doing rubbish, it is either rubbish or not rubbish. Yes. That is one thing I want to agree with him. It is either rubbish or not rubbish. I agree with you. Okay. I might agree with Dr. Salamu Musumba batumuwe. Bamutuwe. Kati batutunulira eggwanga lyaffe Uganda ne twepimamu ne twebuuza 62 kitegeeza ki? Gwandaba era gwampulira njagala otunuulire nti 62 tugifunyeemu ki? Kyetusinza okufunamu butabanguko. Ne twezuula twajja tutya okubeera bannayuganda. Era tukoze tutya okuwangaala nga bannayuganda. Singa ababbi, singa abafere, singa abannamagye, kuba kakati abannamagye nabo batutamye. Befudde ensonga mu bulamu bwaffe. Ng'ensi yawambibwa bannamagye. Era bannamagye mmwe mweyongera okulowooza nti mwe nannyini nsi. Basebo ne banyabo si mwe bannannyini nsi. Eno ensi yaffe ffenna bannayuganda. Mmwe omulimu gwe mwakwata ate mmwe twefuukidde. Mutufezze. Mutwefuukidde kakati nammwe muwambye mulowooza nti mwe bannannyini nsi. Eno ensi yaffe ffenna. Mwerabira bye mwatusuubiza. To be subordinate to civilian authority. You forgot that. Shame on you. Are you agreeing with her? This time she's a woman. Me with the women. We are for women. We are for women. Okay. I always agree with the women. Never be a secret. I nice. Balimba nja kukirizanga nyamuliwage. Never kati nyo. Na basala musomba na muhulide bulungi nyo. Oba abantu anizinga bayogeza buno obusungu lwakwa muzeeyi leero yawanye ku mwana wewe. Neero omuntu akola ebirungi asiimibwa. Neridako. Ne
Okay. Omuntu akola ebirungi asiimibwa. Muzeeyi yavudde n'awana omwana I want to thank CDF Yamis Honorable Major General Kaine Rugaba. Sorry. For rationalizing the ame bishine baleta bannaye ne bale bannamaje nga mulina obukodyo. Bannaye mwekoze ebintu. Nengamba labo obukodyo no winzo tukubisa mu lutalo. Sorry, was together with Muzeeyi indeed wabula bambi we should congratulate him because abadange yaddambuza kati ekyo babadde bategeezaamu ki kulaga nti Muzeeyi fe waligwa yenna kulumba bamulio bamukitu gutambulya mutukujjayo kulaga mutindo ki amaje kwe gatuuse kati okodako mutindo kati ishire kanawe amaje gafe kanyaga abachina be bakola nabiranga mu films z'abachina aba Asians zabo olabika alabanga batendeke naye kati mbira bano Hona sorry General Kaine Rugaba Muhozi Kaine Rugaba congratulations well done bayita muliro we bavayo we befu we babuka but anyway obukodyo obwo bwonna kirungi okubanga obulina okutaasa mu lutalo singa that is if kweli Uganda goes to war when God says you're going you will go. What do you mean? Farida ebyo nze oboina amaje oba toyina when God says please come you will go 1,000 heads of army you leave them behind muna baba tebakyalina kukuta tebasaba kukuuma tasaba kukola ki mukama bwakukoola luba lunaku so bino ebintu byansi bireme kutwemazaamu bannaye etukolere banna Uganda Mr. President nga thimbo yatambudde ndowooza tugitambulireko tudde tutereze ebiganye because we are the youth ate fe abasinga obungi fe abasinza onyigiriza tukoleko nze ekyo nze mba nvudde oba ovuddeyo nga wakava ku independence siraiti nga independence enatuuka Uganda ebadde mbu butabanguko bandiwise buti confusion is what in Luganda butabanguko right na butabanguko kiba kinene okay ebadde mukubuza buzibwazibwa ebadde mukubuza buzibwa anti wetwogerera esawa yonna abasoga ato basanga bali wantu walala ate abakiga ato basanga bali wantu balala anti kati nga gwe bakubalangani ngate wali musoga so twogera nga bye bya boss nga birungi si birungi excel mbonno yabasukako lwashiyo omai excel kisoboka leka nawe nze nkozesa excel naye ekisogera ddala mu byonna Wobos is a big institution thank you kubanga excel kusukako olaba mufulumya report nemutegeko omukolo ogulaunchinga report azinga tamwina nemugilaunchinga abo bona abatendinga ne balemererwa okufindinga any error nga bali mu happy time nemugiteekayo ku internet kakati bana Uganda abali awake bwakulaba ne bagamba naye bo munaye ate baba choli bali mu myaka 9 tebazaala bafudde bufi bona bafudde ne bakendeera nzireka nabacholinga mulinga by like a million ate baba chiga ne bazaala nnyo ne beeyongera naye nga njagala kujjukiza nti wano nga tuli mu covid ali pregnancy zasinga busoga so you know naye lwaki abakiga ate basinze okuzaala naye agamba ate mbwa abasoga ate bo tebeeyongeddeko bali awo ne bagamba tikisoboka twakola nti mbefe tuli bandi muno ife tuzaala muli tuiba olagona idaga mungani ayinza osinga abasoga okuzaala ye nga just kyamuluma nnyo okubaga nana kale mutubba ebirala naye temusobola kutubba numbers ng'abanyankole baweera ddyo okusinga abasoga naye nga statistics ziraga abaganda be basinga obungi mu ggwanga Uganda ne kuddako abanyankole ne kuddako abasoga tebatakkaanya nakyo ne bagamba ffe kusinzira kuba tuzaala tesobola kubanga abanyankole batusinga ekisookera ddala ali pregnancies ze balangire zaali 600 and beyond mu covid zaali ebusoga ne side yo mu north mwankole tezaaliyo naye ate ndio okujuza bo bataddeko na tebazaala ali pregnancies zaaliyo agamba kijja kityanga ate abanyankole bo beeyongedde ne bajja mu kifo ekyokubiri
oli asoma ebitabo bye nafuna n'ekifo as in Eid nze simanyi lwaki ba Eid amutwalinga Eid wa company yaffe as in you come to even support such a thing as in ngatotidde namu najja n'agamba it was just an error nga womanyi woba ali okosezako ku Excel ngoba ali okosezako Excel it's human okubanga okopinga wanekeje n'engamba yine enkosa Excel ebyange nga byanjawulo kubanga Excel has a potential of nokwe adinga yoka like you do a certain formula nga chofeedinga mwali kyekikuwatotozwa nengamba Excel yamwe yanjawulomo oba kweyage sigisasula nge yamwe mugisasulira naye nga omukulu yagambye I am one of the best statisticians Uganda has. No, it's if a you lie. want to find another one it is okay with me. I wish you luck. Hey, naga isoka dasigenda lekulira. That is a minor mistake. Omuntu yenna asobola okugikola. I want to take this opportunity to inform him that it is not minor. I mean, this is a country's population, like the entire country. Mutwakutate namba y'abakyoli ne tugiwa abakiga. Ate tukwate y'abakiga ne tugiwa abasoga. Ate y'abasoga ne tugiwa wechagudde ku bana Uganda omanche bagambye weba tebakwata obuli bwa Bobi Wine ne babuwa Museveni obwa Museveni abwa Bobi kola wade bagamba olaba Bureau of Statistics ekole statistics kyekisinga obukulu ekole ensobi atoro Electoral Commission esoka abana Uganda abasinga bagamba tebabalibwa even those who by the way yeah on a serious note that's true owaboda wange omu yangambye mbu it was intentional obutabala abantu mu Kampala wano mbu it was intentional abasinga tebabalibwa era kigambibwa mbu abanayuganda tuyinza okubanga tuli mu bukadde 48 naye nga batussa ne batuteekawo kwa no wonder enamba yasigala yeemu basembobala ne president yali surprised I thought we are going to be beyond 48 but we are 45 and these people are not even shaken kugamba olaba omukulu ayogedde wewe as in not surprised Mama, but Uganda is such a joke, by the way. By the way, that is not minor. It is a very big thing. Yes. Singa bana Uganda tebabadde aweke kutandika kulaba ne bagamba kibino bye mwanga sete kijja. What comparing the results of 2014 previous census nezino mulindiemu abantu basobola kubanga babadde tebazaala bo ne ba decreasing mu number ate abazadde bafisa bufisa nga tebazaala nga namba tiyeyongerako mutugambe babadde bazaala omu ne bafune wafa batano kati no Farida zawe nandyagadde I think okwongerezako to say I think this is why you find that in Uganda tetulina enough health centers because they probably undercalculate the people so the government probably is shifting over blame they assume tulikola dwairo y'abantu kale kangeze if it's this kitongole ya dwairo bantu nga 15 whereas that kitongole has over 50 people so before you know it abamu tebalina bujjanjabi abayina obujjanjabi I think that's how it's all this whole thing is caused because how do you tell but lindako bano bagambe just a number bazikyusa how even supposed to trust that nti number bazibakyusa mbuze batuwadde zentu bazeeyo ne bateekayo numbers entu bagamba no it was just a mix up of numbers naye era tekijjawo mulyana mu bataano ne bakikatiriza ti Uganda nizimuli emiliyoni bukadde 45 just wano twamixinze numbers nga bona agamba nti Farida yafuna 8 n'enkiwa tenje yafuna 4 nenga wa Farida that can't happen. It doesn't make sense. Era byonna obigatta nti ne bw'ona ozitereza buli omu n'omuwezize obigatta era bigenda kukola toto yeemu. So bagamba banayitemu leetaano kakyanga okutandika kugamba mbu numbers nkyamu. Ntuufu zeezo ze twabala bebo bannayuganda betulina naye waliwo economist omu eyagambye mbu nno that is a game of numbers. It is intentional. Miscalculating. Kutuwa numbers babagadde it is byambu tonkubya totandika kukkiriza bwoto batuwe ubosi We have told you that the numbers that we got in 2024 are perfect. That's the census I was responsible for. The figures for 2014 are perfect. The only problem was at the final reporting, and nobody actually from the person who was doing supervisors, we had reviewers, nobody saw it. The population of Achiga was swapped with that of Ajisu. Because when they show you, they are all like together. Achori and Langiz, that's all. And that's a human error.
What I'm trying to say is that errors are made every day. In your homes, you make a lot of mistakes. When you hear a journalist talking, you think, this is a very perfect person. This is where you find utopia. No. So I'm not resigning. I'm still serving my country I love. And I'm one of the best statisticians, by the way. Farida bebe yavude mu boss. Ngenda kwegatta ku bana Uganda bagambye simayamba obulu babujjali nabuzza wano. Kisoka yaddanga obulu bw'omuntu. Thank you. So ngenda kuzzaamu gwe wenna agenda okwesimbawo oba weesimbye mu kisaachi oba wa just be vigilant akalulu kakume nga ki nga mwana. Kubanga essaayo n'ekyatuse mu boss kisobola okutuuka ku kalulu ko munnaye. Kisoka yatesaagala kuddayo kulaba muntu atwala musango mu kooti y'abantu. Twagala kooti y'amanda kwa y'abantu tekolangako forms supporting a case tujja jigoberera fe mu kooti kituufu bitu byakucyanga numbers si birungi yadde n'akatono naye nga munaye tukyali ku boss report nanti omukulu yavaayo wano nga sanctions zirumye abapoliisi abana batekako sanctions sani CDF gwabadde bawana ku independence muhozi kayinza the most hard working sani nagenda ku X nagambe kisookera ddala obudde nga tetunnatuka ku Monday genda wetondere Mr. Museveni genda wetondere taata wange mutu sobeza nnyo mwe mwata waneno Patrice Lumumba fenga tetwabatekako sanctions should we also sanction you mumususe namwe mulimba Uganda is a sovereign state nechi mo bibiri sanction nem sanctioning speaker nem sanctioning abajeno bafe bonna mususe mulimba genda wetonde nagambe era wotetonda Monday tetukusite kusanga wano ngagamba ambassador wa America omwana oyo nga mukambwe William nga bamugamba nga bamuwa threats ezo monna nga naye teyenyenya tetwalaba yo kwetonda ndezadde nga agamba be serious tetwalaba yati kamigugu teri yetonda yali agamba ate omwana gwe njago bere serious kakati bwagenda okera ku Monday tetwasooka okulaba nga tweet yagikwakuddeyo azikolanga amanyozi kola n'amala n'azijjayo kakati munaye Museveni nanti azaala ekibi akiwongerera era nga bwalaba yakola statement ezo ku Kenya wano era mukulembeze nagwegwanga nava naye I apologize on behalf of my son. No, he's young, he doesn't know what he's doing. He's younger? Nabigambo byange natira in fact as a parent oberoga atomana akula maso go muzadde tasobola. I agree with you president. Yetondera munaye we are good neighbors, you I am even your friend. Why would they say such a statement? That is not a stand of Uganda. Mulembeze ne yetonda kakati munaye even this time mulembeze yabadde alina okugenda okwetonda because diplomatic relations zibadde zoononeka ne yesitula nagenda meeting e ambassador William Pope era mu meeting eno kigambibwa ani omukulu yagenze ne taata of course omwana wosobyoge oganda muzadde nakugamba yimuka wetonde yimuka wetonde angabe yimuka mangu wetondera omusajja wakuyisayisamu amaaso kutyobola ensi nga wetonde mangu awo ne yetonda in fact the fact that yakkiriza n'ogenda naye oba yeerabiddemu naye yakola tweet ye ate nga yagenze naye ne yetonda nakkiriza okwetonda kale ambassador wa America mu Uganda wano nagamba apology accepted abazungu tebata kunyiga nnyo by the way naye kati mfe wanebu owala ne muzukulu wa aba yakugambye dayo ku X gye wayise ekiwandiiko kamera zaaliwo ate omekesha buli afuna eri tweet yasooka naye yagifuna omukulu ne yeetonda naye era omukulembeze w'eggwanga n'abeerako bw'ayisaawo obubwe n'agamba naye sanctions nga zisusse bantu mmwe ate n'ekirala lwaki bukolagana nnyo I am not okay with your relations with the opposition of Uganda lwaki supporting opposition n'abagaba balekerawo okuwa NUP kikubayo kijjeewo Farida balekerawo okusupportinga NUP bantu mmwe mukisussa ate mmwe abaleeta bali ne bagamba Fenga America, we stand for human rights. Buli ababera violations, tujja kubanga tujja kubateeka ke. Nga tuyingira mu mwera ya America. Mbeze abadde munyivu nnyo lwaki na America supporting opposition in particular NUP. Mumujiteeka mu omusimbi oguyitiridde naga mbu buli omuwani omukulembeze w'eri mu NUP fada
center mukyagulanyi buli lwabeera ku nnyonyi ng'eyolekedde mu US bw'akomawo wano 2 months kwesatu ng'abeerawo sanction eruma alera agenze tulopa ng'agenze kulopa nze bana center mabitondo pansina kyenkoze violations nti wano temwatunuddewo nawe waliwo no but I think ekipapula mukiraba ku me I would ask Mosei to just think as in look at what the Americans are doing, like why is the lie when they're saying Buba sanctioning them because of the torture they do to your citizens actually why is the lie when they say they've sanctioned the speaker because of corruption? Look into it before ngatona kuja because government where is the lie because tell me why haven't they said we sanction the president of the country? Or why haven't they said that we sanction NUP? Because wana abantu babulijjo basiba ezabe zibera sanctions makudiporting and bagamba toddanga mu US okumala manyimu omuyimbi omugwe bakola that thing. So really it's not happening to only those people. For them they live by their people's human rights and then they live by their rules. So I think Mosei chitunulemu if walanga bayisibe ku muntu kwa lwaki bagambye nti dewa akiki Washi bagambye muhozi kaineru gaba that treating general but then they said those particular what generals nze ngamba saba bakutena danga bali mu nkambi nga bali bawozesa lwaki mutocharinga abantu in my opinion nze kyendowooza buli gwe bateekako sanctions omukulembeze amuteekeko okunoonyereza yes that's the point bye bakusanctioningidde bituufu when they find you guilty banaye amateeka gakukoleko bwe butyo bwe tunaamala human rights violations wane Uganda naye sanctions bwe zijja ate ne tufiiringa offended olwokuba bakusanctions tunuulira nsonga lwaki abantu ababa sanctions tuba we are missing a point awo nno tuba tutambudde eyo mbeera mbavuddeko kituufu Munange we twogerera ndoza bujukira emabega kawo a tragedy 2 months ago actually a tragedy yatuka mu Uganda where we lost our brothers and sisters mu incidents ya Kitezi kasasiro yababutikira so most of them some of them lost their lives some of them survived with injuries abala munnaye kale but by God's grace wayichabatukako munene waterawe NKAMBI musomero erimu ekiteze yes nga mune babeerawo abaleta obuyambi yes babasangaawo biki and all that so ndobaza munnaye oba government kale government yatuuse weekoma oba kale ne Red Cross naye yabadde ekoze ogwayo nga kiwedde ne yabagamba katwande tutuuse munnaye n'enkambi tugenda jiggala and after all even n'abaana beeresome batandika osoma so nga babagamba tugenda jiggala but then making sure list buli muntu ali mu nkambi eba mu milioni ze 2 agenda tandika obulamu ogenda otandika list otandika renting okyusa otandika obulamu ne bakuwa nettu eribeeramu ebikozesebwa waka ebintu ng'ebyo so munenge ogenda nga weeya which is munaye 2 months bo balabanga batuyambeko which is factually balaba batuyambeko kye batuyambeko naye ne bagamba nti wabadde wabagambe bofetu so agenda mayimba gaffe gaali manene atujjamu akasente twatuwa milioni 2 zokka munaye tulina kye tuwaka omulungi Honorable Lilian Abba n'avaayo n'abagamba nti munnaye anaalemera mu nkambi poliisi egenda kukukwata kubanga ffe enkambi tugigaddewo ffe munnaye tugigaddewo because the time has come ffe tumaze tukozeko kye tukolako as the government that is how we can go Lilian minister wa ebigwa bitalaze yes literally kyavudde ku I know two other information agamba bitalaze esokera ddala mu bantu abadde babeera mu nkambi mubaddemu abaali abapangisa ne balandiroad temusobola kukwata bukadde bubiri ne mubuwa abantu bonna nga temusosodde kale omupangisa bubiri babumuwe naye ate landiroad ettaka lyange ennyumba yange mwagitutte nongamba ntegenda bugenzi bwotyo that was and for me I was also thinking isn't 2 months really little for someone to start up because some people are still even traumatized like myezi 2 jokka ngokoyo okunyamba bandi badde obanga me I think bandi badde like even if it takes a year nze wendo no because let me tell you in Uganda olaba tofuna buzibu bukutuukako naye nga you can't survive in Uganda kati imagine ngo buzibu kutuuseeko nze emyezi 2 it is okay singa babadde bakwate obukadde 2 ne babuwa balandiroad ne baganda ye mugende mweyiye nasa kwata bukadde 2 n'obuwalandiroad abadde n'ennyumba yabadde n'ettaka that was unfair yadde nga bagamba mbu ministry egenda kutuula balabe butya bwe bayinza bagambe kola akakiiko bagamba akakiiko agenda kutuula but still ndowooza abantu tebabanyonyodde kubategeera kubanga kimanyiddwa ne Uganda nti ekintu kyo otakikwatirawo
tekikolebwa wavaawo kizibu nnyo okukituukiriza, which is very true. kyova abantu ababadde bagaaniddewo mu nkambi kaa kimanyi bulungi wetuvaawo anera babera bakolera. It's just like when you have a pair of shoe ojja kubagirowooza kumujja wojijjawo, you won't think about the same pair of shoes. So really they are right. So wetwogerera wano kiteezi olwakusangayo nga munaye waddeyo nga osimayo okyaliyo nyabudamu osimayanga ennyumba ekyakubuze, because by the way it takes, do you know amayumba tumala gagafuna amayumba, you need like nze nanoonyako ennyumba for almost a month minusing one, not because I didn't have the money but to get a house that fits my budget, that is nice and all that. So naye wano ebira twabitundde mbabagambye toka kwenda huko. We have done enough is enough. That was unfair. But where honorable tukomeo. Mr. Patrick Nsobo gabadde n'emizigo gye n'omukwata n'omuwa miliyoni 2 n'okwata n'emmere package genda oberanga amugobye kumuggyako. Tubeere fair. Government of Uganda, government ya Uganda nungi. This is not the way we are supposed to be treated. It is so unfair. Tubadde ne lukiiko njogedde nabo ne tuforminga committee tuwasikiriziganya nti committee ejja kubeera etuula ate fega level ya minister ne PS ne aba commissioners tujja kulaba nti buli kimu kye tukola tukole mu bwangu okulaba nti abantu baffe bafune bya kampu tugenda kugalawo era boosigadde wano mu kampu DPC ajja kunoonya. Esente enyiriza ze nkubuulira. Bambi yanyirira ali fresh. Sente enyiriza. Naye bambi yefaako akabiri kyekyo. Esente eyo Honorable Lilianaba tukusaba ministry yeekole kyeyina okukola. Ate mubere fair eri abantu abo. Wabasobola kubanga afiirwa abantu ate ne government neekunyigiriza. Ate awo obulumi buba bwanjawulo. Kwakati abantu bayingira depression before you know it's suicide nezifuuka suicide naye nga kivuddewa. Kirika tusuubire nti government egenda kukola the needful okulaba nti ate abantu abe bacompensatinga mu bulungi fairly nga temujajize bantu mukatukuweyo gwe 3 balina 5 kwa 5 ogenda kufuna 6 balina 5 ku 10 banaye abantu mbacompensatinga bulungi basobola kubanga bakyatambuza obulamu bwabwe nga ate tebanyigiriziddwa nnyo eyensonga mangi zivuddeko nga ntambudde ngenze katonga hello mane chanoonya slogan yange naawe nkomye otege. Hello Uganda. Hello Uganda. Hello. Egenda masobi mbireba. Anayi nze kankubuulire ensi yano teggwamu BYEWUNYISA. Zakadekene congratulations PFF People's Front for what? Akantu ako tekanyumira bantu balirwa diko. Kata akakunyiziza kubadde. Kalisokamu mbu hello. Kasana ba obiraba. NT. Ebisige nabyogerako nze kankumaawo muri bwa hintago. Mwana nateeka waawo people power. Our power. People power. Our power. Kati kwenga. Hello Uganda. Wanji. I almost dropped him in my phone. Ate oya tugambe, but in fact batugambe. Kwate simu yo mukono gwachi, gwa left. Teka kukutu. Mubuze hello Uganda. Hello. Yeah, mundeke. I don't know. Semuju yate byamunyumidde. Nedda senti ya deshigera maso katachitegera butegese. But Lord Mayor zanya nnyo. The serving president of PFF. No, money work without play makes Lord Mayor Dagwat a Dalban. So he has to include something. Babadde balonchinga exercise yabo yokubanga banoonya emikono 5 buli district. Je basabe electoral commission. Electoral commission je basabe langa bano bagenda kutalaga district 97. Nga buli district bagifunamu emikono 5. Kakati. Bagenda soka ne Kampala. Baddeko omukono bakubene wakiso gwe monna Uganda ng'owagira PFF ogamba affe abo bewaffe abo betuwagira be bayina ensonga gemutekeko omukono ekibiina
bakite mu butongole Yeah. teka ko omukono ali balaunchinga exercise yawe eyo kubanga anonye emikolo seba ku tolinda kutuukirira katongo omanyiwo baleseewo ebipapula na mugende mu office ngoza nekirala signatures bambi mukozese ebiri like amanya gamete tukawa tendo chenga ngabe abantu yakwa kundaga muntu ni batuka mbaloza bya kusaga ne bakola ebintu because it's going to affect your party in one way or the other. So obojuzamu ebintu ngoberere emitendera kyota tegedde buuza you know Ugandans can act disorganized sometimes. So nze muna ekanyambe ko PFF okubakubiriza abala Uganda let's be organized kyota tegedde buuza than onagenda okufiringa mu ekigendo okugamba kale wade mulese signatures ne district wet ne weti signature yebatiza abadde invalid nga zino ze ziri valid akati omukulu Lord Mayor ku mukolo gwo kwenyini kwe yasinzira n'agamba nti kasuubire police tegenda kubatataganya nga bakola emirimu gyabwe kubanga bakirabye bulungi okunonya nga babagamba nti mugende mulete emikono so tebasuubirayo police kubanga batataganya nga bakola emirimu gyabwe katusuubire tulabe byabadde Katonga. Hello Katonga, hello Uganda. Hello Uganda! Wake up Uganda! Rise up Uganda! Freedom for all! I hereby declare the exercise of registering PFF People's Front for Freedom commenced. The commission which flags off this exercise. That communication is readily available for you. It was signed by the Electoral Commission, clearly indicating that the exercise we are involved in of collecting signatures is lawful, is within the law. So they shouldn't disrupt our program or our activities wherever we are going. Za police ewulidde bulungi nnyo ebigambo bya Lord Mayor. Twagala kubiddamu era Bannayuganda tujja bakubiriza mwe abakkiriziganya n'abantu beeyo mugende mu bateereko emikono. Namwe abe najja nankumbi kati you are free. Ekyo kintwalira ddala kuggulire lyange eriddako. Eryokuba nti munnaye Bill wene ey'omubaka waffe Honorable Richard Lumu. Akutte wansi ne waggulu. Mbulo bwalondebwe opposition in parliament. Yakutte kati ebibiina nga bitano ebya opposition tebikiriziganya na Bill n'aba FDC najja nankumbi tujja kukyogera bwe tutyo bannange bano kubategeera obulungi baavaayo ne bagamba era ffe tusindisa omuntu waffe agenda awakanye kaakati bagamba kyo wayagaliza embaasi yagana akola ki n'asuula ya Sudani mu parliamentary legal affairs abakulira ebibiina bya opposition nabyako ne General Mugisha muntu bambi naye leero yabadde n'obusungu ebimugamba musimayo simanji wanje lusimayo biki yabadde n'obusungu ku mateeka gano aje sinze mbawulira nga bagamba olumu General muntu ati munaye bano basooka kuyita abakulu okuva ku LDC Development Center you come and give your legal perspective of this whole thing no mulowooza erinamu amakulu mulimu ekinusi abakulu ne bagamba muno temuli azini tayina motive yazimbibwa ku busungu it is selfish yeyagaliza ng'omuntu so mu mazima yaddenga agambwa akikolera opposition ne bagamba nti kino kigenda kubanga kyonoona kye tuyina ekyokugamba buli omu asobola okuwagira kusinzira mu kibiina kye ne bagamba so eno Bill tebagyetaaga teyetesaana kugenda ku floor of parliament abakulu abava ku LDC bali bakamera gamba tebeetaaga kino Bill like okirabulabi n'amaaso go nti teyeetaaga genda anywhere it is selfish it is personally akikolanga ye ng'omuntu nakati abakulu abo ne bafuluma aba opposition ne bayingira but I love them intendera gye bayisemu you know it wasn't more of selfish they involved people ne bagamba nti owaayi kati mu opposition kikwata ku mmwe mujje no nenda bapoa Patrick Oboy amriya power nagambe kisookera ddala tetukkiriziganya ne Bill ekyokubiri ffe twabadde twasazeewo dda nga tusindisa omuntu waffe mu parliament ngera tetugenda kukola ki kukkiriziganya nayo nsonga ki nti Bill eno tereta bwegasi mu opposition wabula eyawula kituufu nagamba yensonga lwaki ye ng'omu tagiwagira kati sooka ondeetera ebigambo bya General Mugisha muntu
Jeno Mugisha muntu. Era ng'omunene tatambula yekka. Yabadde n'omukulu. Si speaker. Alice. Alaso waliwo weddala yawe elijirawo naye naye wa triple A. So munaye nga bagenda nga batula mu parliament nga bamanyi bo bantu bakwata obudde by the parties didn't come on time but for them they were there on time. They sat and I remember seeing General Mutunga agamba no these people think because NRM is the ruling power right now egena beranga ruling up paka laso maika timi bintu ebyabana matakaine ngeja bingira muzamo oluzungu but no one time one day the opposition is going to be the ruling party and this same bill you're bringing is going to affect you so somehow ziganyiza nga lopa aliko kati yayogerako nabaga nti mulekera was anti opposition egena beerawo nga opposition forever hey one time it's going to come nga ruling kale netamne ngamba kale mwe literally ne eno yedi teko bali koze batwali muteri bya facting anyway terina eri bako naye ya kale balwanira ko bali no but as for the sake of other opposition this baina yomo yemtusomo nenga kali because ate ingandabe dala koke wona achanga anti aina mukaba bagudi abasingako taina ya denom sorry mbadde taino badomu wadde okay nene nga kale mune tumanya ebya katonda bino byewunyisa bizo okera kumachanga anti yesinzaayo abantu yadde nga tainayo muntu kisobokera dana kaluluke tugenda ko babadde abo ba building structures bote batudde ku the fact that tetuinayo muntu because abantu bagabe tekitukwatako but I don't know why I didn't see the NUP people there NUP because naba DP nabalabyeko no DP sabalabi but Salabye NUP salabye DP ndowooza bajja tebasobodde salabye NUP salabye DP abwe salabye kakati enno ekyo kiraga ki kinno ne batwadda perspective yabe anyway bandigana abantu nga bagisimbidde ku ya abantu bagiganye bo banne bagiyisaawo nze mfuyide akagalwe bati kachibere in the favor of the people tulabe ebyabaddeyo ku parliament mu parliamentary and legal affairs. This committee should find by or in itself to recommend to Parliament the discarding of this bill without resorting to further waste of Parliament's time and taxpayers' money. So, Fenga UPC, in amendments of a bill eno, Honorable Mujarese, tujiganyi, lwakuba, ekisoka, kosagana ne yonona enkulakulana ya multi-party democracy n'ekyo kubiri eri redundant oba tetugasa nnyo naye sikuyisaamu ekiteeso nga kino ekiteeko kyenkakasa bwe banga bakiyisizaamu kijja kuleeta obunafu mu opposition kireeta obunafu mu by'obukulembeze by'eggwanga. If you look at what a multi-party political system must be and its functions, you cannot start voting for a leader of opposition. Ground on incompetence. How do you judge incompetence? And how far must the consultations be made? How far can the LOP consult with the political parties, the smaller political parties in Parliament? All those issues are intricate, and the LDC advised us to consult widely. Abombamba maze sibazaako mukono ebye boogedde mu biwulidde kati kiri eri gwe muna Uganda. Do you think okubanga ababaka be balonda LOP kibi ngabano bwe basiize bwe bali mukugezaako okupaintinga ekifaananyi ekyo ekyo nkirekedde gwe mba ntambudde okugendako eri kanso waffe Luyimbazi Nalukoola omulungi Luyimbazi Nalukoola zikanso munange oyo naye bw'anyigira asigala yogera mpola mpola era yagambye nze nvuddeyo mu DP kubanga sikkiriziganya bye bakola waliyo kamunguluze mungi in fact olaba bwe baali bagenda okukolaboratinga n'eno NRM nze saa tebanneebuuzaako ate nga ndi mmemba nga looya waabwe nekibeera nga kikontagana bagamba ne constitution y'ekibiina nagamba kale nze nvuddeyo naye nina ekibiina kye neetegereza era bwe nakwogera ye nja kukiyingira nja kulaba mbunda baalaba ate mmanyi naye era waliwo n'ebinda baalaba naye nange nina kinneetegereza era nze mu 2026 ngenda kwesimbawo ew'omukulu oyo omukulu ani
ono abadde ng'omulwadde kisanja kyonna. Nifa yacho mwayiza agambe ko. Kale kawepe no situmanyiya. Awe nambuliza awe netubuza ati kati naye nga obeera toyingiridde muno ko ye. Ati omwogeza obeera toyingiridde nnyo muno. Constituency eyo teriiko muntu. Era nze Segirinya siyingira kisanja kye kubanga kino nzenna kimulekera. Era nze ng'ambe ekya 2026 kyenzija. Nayongedde kuna abantu bennyini be bantuukirira. Ne bagamba kanso gw'abatukwasaganya. Oyo nawe yakanso luyimba zinnalukola. Era ng'agamba 2026 abeka wempe bana imumulabiranga ddala ana yagenda kujja abakiikirira ebiganye byonna mu bikwase kanso luyimba zinnalukola ajja kubimala tulabe nga ayogera. Omwoyo gwe bayita aba NRM nga bamubuuza otuukirizza otya manifesto yaffe. NRM ate agamba aba DP nti ndi ku lwammwe nkolera mmwe era yenze President General wammwe. Kale embeera eyo eringa ng'ey'okuyenga enfuufu. Nagenze okulaba ng'ekontana n'endowooza yange nakoowa obukuusa. Emabegako awo bwe baali basazeewo okutuula mu National Executive Committee meeting e Mbale, nawandiika ebbaluwa nga mpanvu bulungi ng'ebannyonnyola amakubo ge tusobola okuyitamu okumalawo embeteza. Ng'era erimu ku go kwe kutuula mu mbeera ey'obwa Sseruganda. Ebibiina by'obufuzi bimperereza. Nange emperereza nnyina gye nnengera. Naye nteekwa kuperereza bulungi. Kuba tosobola kugamba nti omuzannyo ono olw'okuba ye Messi avudde mu ttiimu eno bw'ayingiramu eno ateekwa kutandika na ku 11 abasooka. Ekyamazima ddala abantu b'e Kawempe North babamu ku bo bantuukira ne baŋŋamba nzije ku bwa memba bwa Parliament. Kituufu nzija era neeteeseteese bulungi. Ate nno nze asinga mu nsonga zino. Bye bigambo bya kanso bye biba bitujja wano. Tutumire. Oyaga kutumira? Tumira. Lwachinze. Okay, kan tumire. Tumidde kumma mwenna. Okay. First, happy Independence Week, and then jetuvuddemu. Then munnaye abapoliisi baffe aba amemo obukolomoni obwe mukola. Nze mbatumiddeko nti mutambula ku muliro naye nga baba emiteke bakyali eno batukuba left right center ne batwala obusimu. Obukodero lwaki temubukozesa ne mukwata abazibe emisango. Kubanga crime rate yeeyongedde obukodyo mulina bungi nga muzeeyi waali. Babuono na mubujajamya mu bugulaga muzeeyi. Njagala okwagaliza bala ba senior fo Junebwe batambulire bulungi nnyo enkyanga mukola emmati gwe twagiyitanga mathematics. We wish you success in your exams. Yeah, success. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.